Mbalamusiza nnyo baganda bange abali ku the updates online page mwebale kubaako mwebale kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda mu ggwanga Uganda. Mr. Update live network bwebanga eri clear nga mumbuulira Mr. Update network eri clear then tubenga tusobola okubaako ensonga ezimu zekutematema n'okubabuulirako campaign za president waffe weziyimiridde n'enteekateeka sofa nga bwe yatambudde eggwanga lyonna. Ngenda bawaako ku statistics eziriwo mu mbeera eno egenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'okwongera okubalambulira mu tutuuseewa sofa tutambudde tutya bipya ki bye tutuuseeko nga nze ali mu field n'okulanga buli kimu tukibatuusaako kipya ki ekiriwo. Navuddeyoko mu field katono ensonga bbiri nga nyina okugiddako mu constituency tukuba mu nkuba ya Lubaduba style era ndooza mwenna munneewuunyiza ti ejjo mukedde ne mundaba mu constituency nga ndi ne president waffe mu field ate mu dakika ntono nnyo ne mundaba nga ntuuse mu constituency ya Kawempe North constituency ngera ngezaako okulanga ensonga zonna ezitambuza ate nzize ne setting ate nzireyo naye nga ebimu motoka yaffe yafudde kigudde waani motoka zafiiridde nnyo mu field. Ekyo nno kyenjagala okubategeeza lwaki motoka zaffe zafudde nnyo mbabuulira mazima ekisooka enguudo zeeyo mu Northern Uganda zonna mbi. Bw'otuuka ePadere twatuuse ekitundu bakiyita Pajule woova otuuke mu district y'e Padere biri ebinnya naaludde okubiraba tewali motoka yonna yasigadde nga namu. Emmotoka zonna zasaanyeewo mbabuulira mazima teri mmotoka yasigadde nga namu. Kigudde waani mbuzzeko katono gireetera mu kakutiya mbabuulira mazima mbuzzeko katono gireetera mu kakutiya kubanga motoka efudde tolina kyotambuza tolina mbeera yonna era obabuulira Segirinya nyizo baga nti baasi gye nninye okundeete motoka yafudde. Motoka zonna zitufuddeko enguudo mbi nnyo era ekyo kyongedde okutuwa ki ekyokukola singa tuba twambadde engule nti twetaaga enguudo zeeyo tuzitereeze byemu ku bye tuteekateeka gomanye motoka okukunkumuka yonna neekunkumuka ekigudde waani gye mulaba ngumu nagiteekamu yingini kawaida naye kirisi kirabanga enguudo zeeri mbi nnyo zitumaliddewo emmotoka zonna. Kati Mr. Update ate nyina okutetenkanya ndabe nga ate mu field nzirayo because yadde mbaddeko mu constituency yange ya Kawempe North constituency ne muyina okukimanya omulimu omunene tulina kubeera nga tugukola mu field. Wakati Mr. Update ndi Kampala naye mpulira omutima tegundiimu mpulira amasannyalaze gansi kagangamba Segirinya ddayo mu constituency ddayo mu byalo ddayo obeere ne president ate ng'ofu wiiki kye nyina okukola nyina okubeera ne president babuulira mazima. Nolwekyo twafunye obuzibu emmotoka zaffe zonna eya Mapu Media nfu eya Mr. Update nfu zonna ebinnya biri twaludde okubiraba ogwa mu kinnya bwoti okivaamu ng'emmotoka esaanyeewo. So embeera gye twafunye yeeyo abali ku the updates online page mbadde nyina okudda Mr. Update nziremu ne setting buto ate nzireyo mu field because nyina okukuuma president wange tulina otutambuza ya message y'amaanyi g'abantu mwandabye ekitugumu yonna nze nagitimbye Segirinya Muhammad ebifaananyi byonna eby'ekitugumu era mwanjagadde nnyo ne mugamba nti Segirinya weebale nnyo natimbye ekitugumu ebifaananyi ne ndyoka mbijjuza mu kitugumu wonna kitugumu yonna ejjudde kubanga nze kyenkola president agenda kubanga ayogerera mu district nze kyenkola essaawa 11 Mr. Update mbangolose nga ntimba bifaananyi wonna president agenda okutuuka time egenda mu field nga ebifaananyi wonna bijjudde. Ekyo mbadde nkikoze gye mbadde mu ngeri emu oba endala mukulanga constituency yaffe tusobola okubeera nga tukola ki tusobola okubeera nga
tugitambuza nolwekyo kitugumu ebifaananyi mwabirabye padere mulimu twagukoze Mr. Update nagukoze ne Sauda Madada twakoze eggulu mwagirengedde eggulu yabadde massive nnyo kintu kyadde massive Arua mwagirengera kati Mr. Update ndaba nga waliwo kyemisinga so njagala kulaba nga ate neesetinga mu bwangu ate nzireyo mu field ndabenga ensonga nsobola okugitambuza naye twetaaga materials kisooka ebifaananyi bya president waffe tubyetaaga abatuwa ebifaananyi mutufunireyo calendars tuzeetaaga baagala nnyo ne bugundi buno ababodaboda baagadde nnyo ne bu reflector jackets nabo tubwetaaga so njagala kati kano kengenda okuddayo ate ngende ne materials nga ziwera ngende ne materials nga ziwera bulungi nnyo tulabe nga ensonga tusobola okubeera nga tugitambuza naye nga president abadde ku radio kwabadde obwedda ng'ensonga azitematema president waffe thank you so much ensonga ozitemeteme bulungi nnyo babuulira mazima ensolo ku kizigo kweri ensolo ku kizigo kweri Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu buli we tugenda wonna bayaayaanira muyaayaanire amaanyi ayina mangi nnyo kino mukikkirize abali ku the updates online page nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu twakimaliriza dda ago ge bayita amaanyi g'abantu abantu batwagadde banaga abantu bagadde Honorable Kyagulanyi Ssentamu abantu batulaze laavu like it or not banange abantu batwagadde mbabuulira mazima mulabye ekibadde erira banange abantu batwagadde nze sina kyakugamba abantu wabula okubeebaza tibane mwebale nnyo mwebalire ddala field enyuma kuba field lwaki etunyumira nti gye mugenda yonna abantu babayaayaanira banange abantu baagala Kyagulanyi abantu batwagadde president waffe wa Uganda ddaka ayagalwa abantu gomanyi buli wantu wonna mugenda abantu nga bayaayaana buyaayaanyi buli district yonna gye tugendamu abantu batuyaayaanira kati olabe eyo kibadde kityo mulinde ekigenda okubeera emukono mulinde ekigenda okubeera ekamuli mulinde ekigenda okubeera embaale mulinde ekigenda okubeera emasaka kubanga mbabuulira mazima ezo district president waffe ze yasooseemu ze district ezeewala ze wandisuubidde nti nuupu obuwagizi bwayo si bw'amaanyi naye ate district seezo zitwagadde nnyo zitulaze obuwagizi zitulaze amaanyi era fulaga beyala waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tuli basanyufu nti ku mulundi guno wiini ogenda kugijjayo tugenda kugijjayo ku kintu kye tulaba abantu ne batuyaayaanira abantu ne batwagala abantu ne batukabirira ne bagamba ne mwebale fulaga beyala waffe bannaye atukoze bulungi nnyo akwa twafunyemu challenge vice president waffe Lwina Zedwiga yakwatiddwa vice president waffe tengo omukyalo oyo bambi akola omulimu gw'amaanyi nnyo Lwina Zedwiga bambi tusaba ab'ebyokwerinda mute vice president waffe tewali nsonga lwaki mwakutte vice president waffe tewali nsonga nolwekyo Madam Lwina Zedwiga should be released unconditionally tewali nsonga lwaki bamukutte ate basajja mwe mwerabisizza bakutte Madam Lwina Zedwiga ne bamusibira mu kaduukulu ke kamu n'abasajja can you imagine what a failed state bane Uganda totally is a failed state osibira otya akaduukulu kamu omukazi n'omusibiramu n'abasajja basajja mwe mwerabisizza nnyo nolwekyo mute vice president waffe because tewali nsonga lwaki mwamukutte oba kasukaali kabanogedde bakuserera mu katale oyombesa kkubo Mwami Museveni akalutu kanoonyezza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye akalutu kanoonyezza twatandika okusaba akalulu nga tukyali mu village to village mobilization ezo district zamula batugendamu tuba twazituukamu dda nga tuzikola mu village to village mobilization president waffe candidate waffe agenza okugendayo ng'omulimu twagukola dda nga twazimobilizinga dda village to village mobilization eyo ekoze nnyo era kansooke neebaza abantu bano wammanga Sauda Madada neebaze nuwa mutwe nange Mr. Update nze kennyini nange kanneebazwe amaanyi gange nti village ku village mobilization enkola eyo nze yagironkinga segirinya mukimanyi that is my strategy
eya village to village mobilization nze yagironchinga naye etukoledde omulimu gwe mutalabangako kubanga president wa Fagenzo tuke ewantu nga mulimu twagukolayo dda ye n'agattako bugasi ate agenda otuuka eyo ng'abantu bamwagala nnyo kubanga twagendayo mulimu nitugukola ne basawuda madada nuwa mutwe ne tiimu yonna ya village to village mobilization bambi mugyebazeeko kuba ffe twavaayo ne tugamba katandikirewo field president waffe anagenda okutuukayo ng'omulimu guwedde era president waffe ali happy nnyo ne tiimu ebadde ekola village to village mobilization because ebitundu ebimu byagenda otuukamu agenda otuukayo nga baga Mr. Update Sauda Madada nuwa mutwe abantu nga batumanyi twabagenda mudda ne tumbayo ebifaananyi ne tuba mobilizinga ne batusaba president ne tubagamba nti ajja era ebitundu ebimu bye twali tugendamu abantu batuukayo ne batwebaza bambi Segirinya mwebale mwatusuubiza president nti agenda kujja era wuunaze bannange abantu bembadde enkola nabo village to village mobilization big up ekyo kyongedde okutusimbira amakanda ku ground nagironchinga nga asaaga village to village mobilization naye amazima ga Katonda mugulu omulimu gwekoze temugwita gwa kusaaga nolwekyo mbabuulira mazima NRM strategy yaffe teyagitegeera before teyamanya nti ntugenda kiwamba buwambi teyamanya ne tutambula ne basawuda madada mu COVID-19 nga ntambula ne tiimu yange ne tweyawuzaamu Sauda mulumbe kapucholwa nze ngende kabula maido mugende gundi nze ngende kamuli gundi mugende eri gwe gende eno gwende eri gende eri naye mbabuulira mazima village to village mobilization etukoledde omulimu gwa amaanyi nnyo banange musharingera live video eno because idea eyo gye nalonchinga mbabuulira mazima ekoze kyamaanyi nnyo era mbadde mulengera abantu ku live nga ndyeyo mbyalo bampita Mr. Update ensonga lwaki badde bankoola because mbadde nagendayo dda netubategeeza president ajja kujja ensonga eri bweti songa tugitambuza bwetuti songa eri bweti songa tugitambuza bwetuti era tugenza okutuukayo ne president waffe agenza okutuukayo nga ddala amakanda twagasimba era president waffe n'abanga ekintu agattako bugasi ekyongedde okutuwa amaanyi n'obuvumu ne fulaga beera waffe ne kimuwa amaanyi mbabuulira mazima bali ku the updates online page kino kiddamu mwenna njagala message eno ate Segirinya mumanyize sijubisa kino kyengenda okubaddamu njagala mwenna mu recording Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuwangula akalulu ka presidential election 2021 with 95%. Mbabuulira mazima Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuwangula presidential elections 2021 with 95%. Mbabuulira mazima. This is reality. Nse ku kintu kyendabye amaanyi gendabye enjagala gye bagaddemu Kyagulanyi enjagala gye bagaddemu Fulaga Beyala waffe mbabuulira mazima naaludde okugiraba nolwekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu message gyawa nga atambula message gyayo yannyonnyola abantu ye message yennyini ayina message tewali mu presidential race eno ayina message nga ya Kyagulanyi nkiddamu mu presidential race eno tewali ayina message nga ya Kyagulanyi atandika okutemaatema ensonga buli sector yonna agikwatako education nagikwatako LFA nagikwatako diaspora community nagikwatako n'atakomaawo nalabolo bali Kyagulanyi Ssentamu eno wansi abavubuka n'abakwatako security nagikwatako buli sector yonna agitematema n'agyogerako kyovula bakituwadde amaanyi n'obuvumu because our president ayina message ennungi ayina message tewali muntu ayina wero packaged message nga Fulaga Beyala waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu message ye nnungi nnyo eri so touching ayina message ekwata ku muntu owa wansi ayina message ekwata ku musawo ayina message ekwata ku musomesa ayina message ekwata ku musawo buli muntu yenna mu message yaffe mwali ekyo n'ekintu temukiyita kyakusaaga mbabuulira mazima
nti akalu kaffe tugenda kawangula with 95%. This is reality. Mbabulira mazima nganze Mr. Update abadde mu field sofa gye twakatambudde yonna abuwagizi tubulina amaanyi tugalina abantu Kyagulanyi bamwagadde nnyo. Jukira youth tukola 75%. 75% youth yonna egenda kuwa Kyagulanyi. Kati ojje osikeyo abakadde n'abavubuka sorry abakadde n'abali awo myaka awo egikuliriddemu nga ate gikuliridde nnyo bw'ogattako percentage no fune ya youth n'ogattako ey'abo abantu abakulu tuba tugenze mu 95%. Nolwekyo mbabulira mazima akalu tukalina. Message ya Honorable Kyagulanyi kumwe abali eyo waliwo agidawutinga message omanyi kikulu nnyo okunoonya akalulu n'abantu by'obannyonnyola byanjawulo, but we have the message. Tulina message ennungi ennyo. Ekyo no kituwadde amaanyi buli Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lwamala okwogera nga nze Ssegirinya abadde mu field nga nziramba abantu eno emabbali mpulire bagamba ki, nga mbadde emabbali eno nga mbawuliriza bagamba ki. Abantu ogenda okuwulira nga bagamba nti Ssegirinya kandeeti wammwe bambi tumwagadde nnyo kandeeti wammwe ensonga azitemyetemye, kandeeti wammwe alina point because ebintu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bikwata ku muntu owa wansi, omuntu ono owa wansi. Ensonga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu zayogerako zimukwatako nnyo. Tewali mbabuulira mazima muntu alina message nga Fulaga Beyala waffe teri. Era singa tubadde mu nsi nga zo zigoberera katugeze nti nga bolaba America bwebeeronda America egamba nti essaza lyegundi alikubye, essaza lyegundi alikubye. Tewali district gye twagenzeemu ne tuperforminga bubi. Padera district statistics ziraga twaperforminze with 75% our performance. This is reality. Bogenda mu Arua district performance yaffe yabadde 99%. Ndiku statistics ezaba mawulire abamu obedda abampa reporti naddala abamu kubazire mabbali nembeebuuzaako 99% eyo yabadde Arua. Bogenda mu district ey'Embalala twaperforminga with 98%. Our performance was 98%. Bogenda Lira tuperforminze Lira with 98%. Olengera our performance, no performance olengera ngeri high nnyo. Ate nga weewuunye mbagambye ezo district ezewala mulindeko mugenda kulaba ekigenda okubeera e Kasese, mugenda kulaba ekigenda okubeera e Masaka, mugenda kulaba ekigenda okubeera e Mbaale, mugenda kulaba ekigenda okubeera e Jjinja because Busoga region yonna eyo yabuuka dda Busoga region. Then ogenda kulaba ekigenda okubeera e Jjinja, eyo Jjinja tugenda gikuba hands down. Kitegeeza ki sofa tukyakulembedde akalulu kano n'ebitundu 97 ku buli 100 tukyakulembedde with 98%. Kalu kano tukyakali maaso nnyo 98 ku buli 100 tukyakulembedde akalu kano. So performance yaffe mbutuufu eri high nnyo. Newankubadde tusanze challenges nyingi nnyo mu field, omuli emotoka zaffe okufa, omuli police otubonyabonya n'otukuba tear gas, but kyemulina okumanya nti ezo ze zimu ku challenges zetugenda tukola ki, zetugenda tusanga mu field. Zimu ku challenges zetugenda tusanga mu field bwe tubanga tutambula. Police tutulugunyiza nnyo, Fulaga Beyala waffe bagezaako nnyo okulanga bamutaataaganya naye tava ku mulamwa kubanga ali ku mulamwa era agutambulirako. So olengera nezo 2% zowulira nenga ntufunyewo 98% because police wetukuba tear gas message yaffe eyandiwezeza 100 ebatenavaayo ne batukuba tear gas. Nezo zowulira 2% 3% zetulekayo aba police nga yetutaataganyiza, but performance yaffe eri 100% buli wetulaga. Nezo olengereze 2 zendekayo 3 zendekayo aba police era nga yetutaataganyiza. Olwekyo Fulaga Beyala waffe mbabulira mazima akoze omulimu ogw'amaanyi ennyo.
nolwekyo flaga bearer waffe tumwebaza okubeera nga alina message, flaga bearer waffe tumwebaza okubeera nga ali determined, flaga bearer waffe tumwebaza okubeera nga challenges zonna zasanga azigumira, omuli tear gas, omuli amasasi, omuli buli kintu kyonna, naye n'aguma candidate waffe. Webale nnyo, webale ddala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbanemba buli amazima, ensolo ku kizigo kweri, ensolo ku kizigo kweri. Kino mbabuulira tuba tetufunangako candidate wa opposition alina mangi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuba tetufunangako muntu ali ku opposition ddala nga awakanyiza ddala nga byaddala byawakanya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbabuulira mazima. Nolwekyo amaanyi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ge mumulaze n'amaanyi naye yennyini gataddemu ng'omuntu ge gagenda okutuwa wiini. Ekyo mbabuulira mazima abali ku the updates online page. Nolwekyo akalu kaffe ko twakawangudde da nga ndi ku live video eno munzikirize nebaze diaspora community. Diaspora community bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abantu ba diaspora mutubeereddemu nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abaana abali mu nsi za Buwalabu bashagaala, mwebale nnyo, mwebalire ddala, because mukola kinene nnyo okutambuza message eno ne mujongerayo. Era Abawalabu tubeebaza, shukran Arabs, shukran, because Abawalabu abo internet yabwe tuyambye nnyo okwongerayo message. Mbabuulira mazima olutalo lwe tulimu olwokulanga twalanga M7 social media contains 75%, because mulaba tugenda tuuka ewantu abantu nga batulindiridde baba batulabye ku social media nti wuyajja atuusewa munengera nga ntambula abantu baga Mr. Update obadde tubalengera mujja. Abantu nga bali ku the updates online page bajja batugobera. Nolwekyo social media handlers banembeebaza nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo social media activists. Thank you so much, mukozi omulimu gw'amaanyi nnyo. Ugandans diaspora, thank you so much. Bannanga batuteekamu obuyambi, abatuweereza materials, abatukubira posters, abatuwa t-shirts. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala, because flaga bearer waffe mumufudde ensonga. Diaspora community, big up diaspora community. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nsaba Allah basasule mu sera. Kyova olaba muzimu ku programu zaffe, mu manifesto yaffe eya NUP diaspora mweri. Honorable diaspora yayogerako bwati kumwe abali mu diaspora. Ekisooka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba mu aba diaspora, bwe tumala omupiira ntuguteba mu katimba bwe muti, ekisooka mugenda kuweebwa ebbeetu okukomawo wano e Uganda unconditionally. Tulina abantu baffe bambi abaava wano ne bagenda ebweru w'eggwanga ng'okudda wano kizibu. Abamu baava wano nga gavumenti ebatulugunyizza, abamu baava wano ne batuuka ne batandika obbatiisatiisa, abamu baava wano babakangakanga, boda tugenda kukwata, boda tugenda kusiba. Honorable Kyagulanyi diaspora yagambye mugenda kukomawo unconditionally. Ate nga n'ennyonyi ezibakomyawo, Honorable Kyagulanyi jjukira alina mikwano gye eja Atlantic Black Stars, bagenda kubeera nga ennyonyi ezo zijja zibapiikinge, zibaleete ku bwereere, tudigide, tusanyuke, tuliibye. Diaspora community ate mmwe mugenda kulya nga bwe munywa. Diaspora community, because mu revolution yeno ey'okulaba nga twambala engule mutukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo. Big up diaspora community, big up, thank you so much. Ugandans in diaspora mutubeereddemu mu revolution yeno ey'okutwalaganya mu M7 nga kaguddeyo. Nolwekyo twetaaga abantu baffe mukomewo ewaka, mweyagale. Era dual citizenship egenda kubeera free, nga buli muntu yenna ali entitled for dual citizenship. Nga bw'oyagala obeera mu America ng'olina n'obutuuze e Uganda, ng'ekyo kiri free, nga kiri optional, nga tekiri nti bakikulemese, no, nga kiri optional. Gw'osalawo Mr. Update wange kaneberere mu America bw'ojja bwewumulirako wano bw'ojja, because Uganda twagala tugiteeke ku level.
nga buli muntu yenna bwagibeeramu yeeyagala nga bobeera Uganda weeyagala bobeera UK weeyagala olwaleero Uganda fe abagirimu tukaaba bukaabi maziga that's why twetaaga tulabe nga tulwana tukyuse eggwanga laffe Uganda Mutyaba Joseph thank you so much Urubeta Soja webale nnyo webale ddala Urubeta Soja yayimbidde president waffe akayimba kalungi nnyo era nange yanyimbira akayimba tukatambuza nolwekyo Ugandans in diaspora ate mmwe mu manifesto ya president mwakutte namwe ekifo kya kumwanjo nnyo mu kubeera nga yabalowoozezaako nolwekyo president waffe thank you so much webale nnyo webalire ddala abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu natandika dda ku nsonga yammwe naye era president bwe yabadde atema ku Ugandans abali mu Arab countries era alina we yabasonsese oba kiraba alina we yabasonsese Bannayuganda abali mu nsi za Buwarabu ekisooka Bannayuganda abali mu nsi za Buwarabu tugenda kulwana tulabe nga mu ngeri emu oba mu ngeri endala muongezebwa omusaala ekyokubiri Bannayuganda abali mu nsi za Buwarabu mugenda kubeera nga mulina ebbeetu okusalawo contract ebeera ya mwaka oba ya myaka ebiri go weesalirawo ekyo nakyo mu manifesto ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekiri yabalowoozezaako Bannayuganda abali mu Arab countries because mubadde mubonaabona nnyo omwana ava wano myaka ebiri n'agenda abeera mu nsi za Buwarabu n'ayagala okudda eka nga atyayo nga tasobola n'ayagala okudda naye nga contract gye yasayininga yamusiba amagulu n'emikono n'afiirwa omuntu we nga tasobola kudda twagala tuteekewo embeera ng'omwana ali mu nsi za Buwarabu in case bw'oba okooye okukola ng'okomawo in case bw'oba oyagala genda ng'ogenda free entry free exit naye olwaleero muntu n'agenda eyo ne bamugamba nedda tojja kudda waka paka contract ng'eweddeko contract zigenda kudda ku mwaka mu government eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde tugenda kugaba emirimu mu government yaffe naye era waliwo abo abayinza okugamba nti ffe tugenza kyapira mu nsi za Buwarabu tetugenda bagaana nezo ensi ze mulabanga first world countries era zivaamu abantu tebagenda bakolera mu nsi endala ekyo tekirina tabu omuntu okuva mu nsi emu n'agenda n'akolera mu nsi endala ekyo tekirina tabu kyobala kye twagala okukola ki twetaaga okulaba nga baganda baffe abali mu Arab countries mubeera nga mufuna omusaala oguwera kati sekitone nnyo miliyoni 3.5 mu abali mu Arab countries Mr. Update ensonga nze njo gitebolinga ku fulo ya parliament ate mujjukire by then tujja kuba tulina speaker nga waffe nga speaker waffe ng'awuliriza ensonga nga president waffe ng'awuliriza ensonga kitegeeza tewali kitasoboka mu gavumenti empya oba mu Uganda empya nolwekyo Bannayuganda naddala abali mu Arab countries mugende mu maaso n'okusharinga message ey'amaanyi g'abantu mugende mu maaso n'okulaba nga president waffe mumukooneramu kubanga bwe mukooneramu president waffe naffe kituwa amaanyi mbabuulira mazima eno social media ekoze kinene nnyo adding value ku struggle yaffe eyokulaba nga twala mwayi Museveni nga kaguddeyo NRM yayagala ecreatingewo NRM social media team twagikuba beyond repair tebaddanga ngulu n'okutuuka olwaleero era social media team yaabwe netugisanjawo netugikuba netugiteeka wali naye nga abagikuba be baani Ugandans diaspora mutuyambye nnyo mwebalire ddala mu lutalo luno olw'okulaba nga twambala engule terwali lwakusaaga naye mutuyambye nnyo nga tuli mu mbeera eya scientific elections ng'ate social media esobola okutambuza information bannange mutuyambye nnyo big up thank you so much mwebalire ddala nsaba Allah abasasulemu mu ssera because message abantu bagifuna mangu mugenda otuuka ewantu nga abantu batugamba nti twabifunye dda kyobalaba buli wenkola live mbakubiriza nnyo ne mbagamba musharinge buli lwosharinga message eba yeeyongerayo teri kituyambye nga mmwe okusharinga message netambula president waffe agenda otuuka ewantu ng'ensi emulindiridde president n'atuuka ewantu ng'ensi emulindiridde ekyo kituwa amaanyi kituwa obuvumu okulaba nga ensonga zaffe zitambula bulungi nnyo nolwekyo social media thank you so much abantu abali ku ground nammwe mwebalire ddala tugenda otuuka eyo nga mutulindiridde nga mutwagala ne mutulaga obuwagizi banaye mwebali tulaga buwagizi abantu balaze Honorable Kyagulanyi Ssentamu obuwagizi
ne tutambula omukadde n'agamba natunze ettooke lyange naye akasente ako kateeke mu struggle natunze enkoko yange akasente ako kateeke mu struggle Honorable Kyagulanyi bamuwadde ebirabo byesirabanga nako eyo emmotoka ekimu ku nemugirengeranga etambula eringe etisse ebintu ebingi munnange Honorable Kyagulanyi afuna ebirabo bingi olina aleeta enkoko onaleeta ettooke olonaleeta kiri olonaleeta kino bonna bamugamba tukuwa kye bayita energy booster amaanyi gakweyongere oyongere okubeera ng'otambuza struggle bambi abantu abatuwa ebintu mu field big up thank you so much omuntu ayinza kukuwa kintu nga tasiimye kyokola muntu akuwa ekintu olw'okuba nti abantu struggle bagi owning abantu struggle bo basalawo struggle bagi owning struggle y'abantu eno struggle y'abantu era tuli happy nnyo nti struggle eno etambulidde mu bantu that's why tubatuukamu olina agamba nze nyinawo ennaanasi nze nyinawo enkoko nze nyinawo embuzi yange nze nyinawo kino nze nyinawo kiri abantu bawadde Honorable Kyagulanyi ssentamu ebirabo kino naaludde okukiraba ebirabo ebiyitirivu Mr. Update ebimu mbadde biteeka mu kigudde waani ng'eno ejjudde ebigwani katukanyugeko mu kigudde waani teeka mu kigudde waani lwakuba nti kigudde waani yafudde naye nga Mr. Update ebirabo abantu babituwadde bannange mwebale omuntu ayinza kuwa kirabo ate n'atakuwa kalulu simple logic toyinza genda kwa muntu nagamba nkuwadde sseggwanga yange ate n'amala naga nti atakalu sijja kakuwa ekyo kyokka mu M7 singa abadde musajja alowooleza okumpi abadde n'akalu akavaamu leero si nkya wabula leero singa abadde omuntu alowooleza okumpi ne ttiimu ye gy'ali nayo abadde akeera ku makya oba leero ekiro kino ssaawa zino zennyini n'atuuza press conference n'agamba bannange akalulu nkavuddemu sijja kumalako pressure ensusseeko tagenda kumalako mabuli amazima tagenda kuweza even 5% because tugenda kuwangula with 95%. Bali bonna baali nabo be yateekateekamu nabo balina okufunayo bu points gundi point 1 gundi point 2 kyegeza mu M7 ayinza okufunanga 3%. Kati kyasobola okukola kyokka ekimutaasa kuva mu kalulu n'ayita press conference n'agamba nti bannange mbitadde kyokka. That is the only solution eri mu M7 kuva mu kalulu n'akavaamu tagenda kusobola pressure eno kubanga babuli amazima ejo tandikidde gye wandisuubidde nti tetulina maanyi nnyo naye mulengera ekiriyo ne bannaye abasajja b'NRM byabakalidde mu matama nopu eri Kalerwe eri Bwayise eri Wandege mudde mu byogere nopu eri mu bibuga mu byalo teriyo mudde mu mikole statement sezo byabakalidde ku matama twabagamba Kyagulanyi ajja kubaswaza